Rabadaba atuuka e Bungereza yeeyisa ng'ensolo. Atandika okukuba omukazi. Atandika okwefuulira ddala ekitagasa. Maggie n'atuuka okubeera ng'abeera ku bunkenke. Mukazi yali munafu ng'alinamu ekirwadde kye yazaalibwa nakyo ekya sickle. Rabadaba banne baamuwa amagezi ng'omwo mwe muli omuwala eyamusigula, ng'omuwala oyo yali mukwano nnyo ogwa Maggie. Mu kumusigula, omuwala oyo n'emikwano gya Rabadaba ne bamusomera nti agende mu kitongole kya migration e Bungereza aloope Maggie nti abadde amubonyaabonya, era ne bayungawo ebisango. Rabadaba n'agenda mu b'obuyinza n'ayogera ebigambo bino nti Maggie akola naye ng'ate wano mu sisitimu bamuwa ssente z'obwereere ez'obutakola, nga mu sisitimu bamanyi takola kozzi nti akola emirimu egya bbulaaka, ekitegeeza tawa musolo. Ekyo nno kyali kibi nnyo eri obulamu bwa Maggie, era gubeera musango munene nnyo mu nsi z'Abazungu obutawa musolo. Bannayuganda bannange, kitalo ddala ekyokuviibwako nakazadde w'eggwanga omuto ddala era omukyala omulungi ennyo ayagaliza buli muntu. Maggie, nsaba Allah akuwummuze ekiwummulo eky'emirembe, ayambe n'abaana baffe abato ddala b'otulekedde ku nsi, Omukama abayambe bafune obugabirizi era tubaagale nga bannayuganda ffenna kubanga baana ba ggwanga. Era n'ensaba abakyala mwenna oba abasajja mwenna, bannayuganda mwenna gye muli, bw'osanganga omuntu ku kkubo muyambire awo. Tojjanga omuntu ku kkubo omutwale ewakaawo. Bw'oba osazeewo okumuyamba, kyusiza embeera ye awo w'abeera, muyambire gy'abeera. Naye ekyokuleeta omuntu mu makaago mu bulamu bwo, ekyo mukyewale, kubanga sisita wange Maggie omugenzi kaakati ekyamuleetera emitawaana gyonna kulonda muntu Katonda gwe yalijekitinga n'alowooza nti yajja kumukyusa, ye Rabadaba. Rabadaba ye yaviirako Maggie okufa. Era bannayuganda munsonyiwe njogeza nnyiike. Rabadaba yakwatagana ne Maggie ne beekwana. Maggie n'ayagala Rabadaba. Era Rabadaba baali baamumma visa eya Bungereza emirundi nga 6 nga ize rejecti. Mukazi wattu Maggie n'asalawo n'agamba nno nze nja kukutwala e Bungereza. Era n'akola ekisoboka, Rabadaba ne bamuwa visa. Era mu mpapula ezaatwala Rabadaba e Bungereza, Edinizaya nze nazikola kubanga Maggie yali sisita wange nga buli kintu ekigenda mu maaso asooka kwebuuza ku nze. Empapula ezo nze nazikola n'enziwa Maggie n'aziwa Rabadaba n'asaba visa. Ne bamuwa visa okugenda e Bungereza. Rabadaba atuuka e Bungereza yeeyisa ng'ensolo. Atandika okukuba omukazi. Atandika okwefuulira ddala ekitagasa. Maggie n'atuuka okubeera ng'abeera ku bunkenke. Mukazi yali munafu ng'alinamu ekirwadde kye yazaalibwa nakyo ekya sickle. Rabadaba banne baamuwa amagezi ng'omwo mwe muli omuwala eyamusigula, ng'omuwala oyo yali mukwano nnyo ogwa Maggie. Mu kumusigula, omuwala oyo n'emikwano gya Rabadaba ne bamusomera nti agende mu kitongole kya migration e Bungereza aloope Maggie nti abadde amubonyaabonya, era ne bayungawo ebisango. Rabadaba n'agenda mu b'obuyinza n'ayogera ebigambo bino nti Maggie akola naye ng'ate wano mu sisitimu
bamuwa ssente ez'obwereere ez'obutakola nga mu system bamanyi takola kozi nti akola emirimu egya black ekitegeeza tawa musolo. Ekyo nno kyali kibi nnyo eri obulamu bwa Maggie era gubeera musango munene nnyo mu nsi z'abazungu obutawa musolo, okubba oba okulya ssente z'omuwi w'omusolo mu mancoolo. Oyo Rabadaba yakikola n'aloopa Maggie. Rabadaba naye yongerayo n'agenda ku poliisi n'agamba nti omukyalo oyo abadde ayagala kumutta, nti yakolagana ne bamafiyazi bamutte. Mukazi wattu nga tamanyi nga Rabadaba yafoojinga amaloboozi g'abantu bali Uganda ne bapretendinga atajjukira Bungereza. Simanyi enkola yaabwe. Maggie tebaamuwa chance kwewozaako. Ne wano mu Europe ewaffe tekisoboka. Bakuwa omukisa ne muwoza. Buli muntu n'alaga obukakafu. Kati mukazi wattu bamutaddeko ogw'obutemu, attempted murder, nti yali ayagala kutta Rabadaba. Ebyo byonna Rabadaba abiteesa n'omukazi eyamusigula. N'omusajja n'abasajja bannayuganda bannaffe be yasisinkana e Bungereza. Kyannaku Maggie abapoliisi baagenda mu nnyumba ye ne bamwaza ne basanga ate nga Maggie taliimu, ng'ennyumba Maggie yagipangisa. Maggie agenza ali mu Amerika ne maama we. Ogwo nagwo ne gubeera musango ogw'okuwa ennyumba kanso gye yakuwa ate gwe n'ogipangisa. Oba okitegeera ne gibeera emisango esatu. Era ne bamuteekako oyo omusajja oyo Rabadaba n'ayongerayo nti gavumenti ya Bungereza erabirira abaana ba Maggie naye ng'ate abaana babeera Amerika. Ne giwera emisango ena nga gyonna Rabadaba agiwaayo, agyogerayo, agiroopa n'obukakafu ng'abugole kuba yali abeera waka. Okumanya Rabadaba musajja muzibu. Okumanya musajja muzibu. Mukazi wattu Maggie kye baakola ku lw'okuba yali adduse ali Amerika, obutuuze bwe ne babusazaamu. Citizenship yali munnansi wa Bungereza ne barevokinga citizenship ne bamulekera permanent stay oba simanyi stay to live bwe bityo naye nga kitegeeza permanent stay naye nga bamugjeeko citizenship apparently. Mukazi wattu stress n'amujjula n'agamba nkoze ntya n'ekyokukwata abaana bazza mu Uganda. It was not her option and it was not her will. Wabula ku lw'okubanga yalaba bwadda mu Bungereza bagenda kumusiba. N'asalawo adde Uganda n'abaana bayige kalica bamanyire ne famire yaabwe ey'abamayanja. Naye nga teyakikola wiringire, yakikola okujja Uganda ng'alinga ayeekweseeko. Ky'ataamanya mukazi wattu nti eno e Bulaaya tebadduka misango. Nze kennyini nayogera ne Maggie ne mugamba Maggie abaana batuusize Uganda obatadde mu masomero nti ye bali mu bisulo, kwate ekkubo dde Bungereza bakusibe emisango giggwe. Maggie n'anziramu n'aŋŋamba sisobola genda kunsiba ng'omuntu ansibisa, nze namuyamba, nze namutuusa e Bungereza, igwe Eddie gwe wakola n'empapula nazikolera bwereere. Omuntu ne mwambaza ne muliisa ne muteekamu n'akasente akoko apukiipu n'amaliriza nga nkoze bino kangira mbeera ewaka. Oyo nno ye Maggie. Kati mukazi watujjukira alina sikosel agasseeko empapula z'okugenda ez'obwa citizenship, ataddeko okubeera ku wanted omuteeka mu kkomera, ataddeko ssente ze baali bawa abaana gavumenti ezisibye kuba abaana tebali mu nsi, tebali mu ggwanga, bali outside UK, ataddeko omusango gw'okukola nga tasasula musolo.
okukola extra job ate n'okulimba mbutakola ali ku government benefits naye ng'akola black job. Emisango nga mingi. Omukazi wattu n'abeera depressed. Jjukira ayina obulwadde bwa sickle cell. Jjukira sickle cell omuntu omulwadde ayina okubeera ng'afuna eddagala luvannyuma lwa myezi 3. Nagamba Maggie ne mugamba Maggie Uganda gy'oli wagenda n'eddagala erikumala. Nagamba ate naakola nti nja kukozesa eri Uganda. Mukazi wattu ng'ate okudda e Bungereza bamukwate. So nze mu nsonga eno njagala kwebaza Rabadaba nti taata weebale. Omukazi kyewaluubirira kimutuuseeko wadde gwe wamala n'ofuna empapula. Naye nga omukazi yakujja Uganda n'akutwala e Bungereza owone obeere mu mbeera entuufu. Naye gwe omusasuddemu kugenda mu ntaana. Era bannayuganda bye bagamba nti n'omusujja gwe gwatta Maggie. Nedda. Maggie omusujja gwamukwata kituufu, malaria. Naye nga gwamusanga ali depressed 80%. Jjukira ali ku ddagala lya sickle cell. Alina ekirwadde kye kya sickle cell. Kati mukazi wattu n'abeera mu mbeera bw'etyo. Era okufa kwa Maggie, Rabadaba alinako 70% oba 80%. Obulwadde bwe bagamba nti no malaria yasanze kiwedde oba yasanga kiwedde. Weebale nnyo, weebalire ddala ssebo Rabadaba. Era tetuli kwerabira. Naye Rabadaba njagala nkuwooninge. Nga nze Munnayuganda munno. Omusajja gwe bayita Rasta Thaddeus yafa. Nga Rabadaba gwe wamufumita ekiso. Nga mulwanagana omugenzi Moze Radio ne Wizo. Good life. Yafa n'aleka abaana. Naalongo AK-47 afudde. Alese abaana. Rabadaba kiba kibi omuntu okufa. Okufa kw'omuntu ne bakwata akinga ku ggwe. Tokola linnya. Rabadaba bannayuganda bajja kukyawa. Ojja tuuka ekiseera gwe kennyini oyagala okwetta. Nga buli wamu oli rejecti. Rabadaba vaayo weetondere ensi. Ku kye wakola ekyaviirako Naalongo okufa. Bannayuganda bannaffe bangi bali mu makomero eno abantu abalinga Rabadaba. Omukyalo omulamuzi mumujjukira eyatwala awusigala e Bungereza ali mu kkomera. Dwa abantu bannayuganda omukyalo oyo yasisinkana. Ne bamusomera nga basomera Rabadaba n'agenda n'awaayiriza omukazi. Anyway, nze kanzireyo ekalangaalo naye bw'osanganga embwa ku kkubo togiyambanga. Si gobeera wagiteekako. Giyambiraawo. Rabadaba omukazi yakujja ku street. Alese abaana be nga bato. Mwami Rabadaba, assalamu alaikum.